Breaking news kyemanya basingi no video hama oba video gyentandisiza mumaze dda kubeera nga mugiraba. Video nyaga tugiwa obudde naddala mmwe abanankyukakyuka bannayuganda abawagizi aba Dr. Kizza Besigye Museveni waneno naawe omuwagizi wa Ssemujju Nganda kyakoze Honorable Minister bali mu nsi amulabisiza ku TV naye manye ebyo bibeerayo ku ba tiktokers bokka wali ku TikTok nga bawokyesa bannaabo omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda akikoze bali mu nsi mu maaso awo bikuleetedde naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza n'ebya Mr. Ken mbirina mu maaso awo video eno soko gimpereka like omaze subscribing wegate ku mukutu gwefe guno. By the way Mr. Ken akwatiddwa video mu maaso awo njirina kale katugendere mu kyatulese olunaku olwaliro eby'omukulu Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye si birungi abakulu batandise kubeera nga bata evidence zaabwe nga balaga omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye yali ali mu kubeera nga planninga ku wano mu Uganda okubeera nga ajjako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Oyinza okumbuuza gwe video wagijeewa video waliwo twandigise parody account oba X account eya General Muhoozi Kainerugaba yasobodde okubeera nga etiyo video kyamanyiri muzungu abasinga temusobola gitegeera naddala mukwano gwange Sharifa ali awo Saudi Arabia mu kiyumba. Oh my god eno video kanje kunyonyera mu Luganda osobola okubeera nga obitegeera. Eyo video awulira abasajja nga bali mu kubeera nga benyonyola ku ngeri gye basobola okubeera nga bakola ki okukozesa zino zi modern weapons. Kigambibwa okubeera nga omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye yali agenze mu kibuga oba mu nsi emanyikiddwa nga Switzerland mu kibuga ekimanyikiddwa nga Geneva mu city agenda okusobola okubeera nga kufunira erinnya ndowooza olunaku olw'enkya mu video eddako omukulu yasobodde yali yagendayo okubeera nga bamuyigiriza basobola okubeera nga bamuwa ku mmundu zino eziri modern so lwaki baba bakomyewo wano mu Uganda nga baagala okuggyako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamuggyeko with ease. Kati ezo videos oba wetegereza bulungi waliwo eyalaasiniikinga Dr. Kizza Besigye kitegeeza ki omu oba emu ku mikwano gya Dr. Kizza Besigye yasobola okubeera nga agimuwaayo. Wawetegereza eyo video bulungi ye eri mu kubeera nga etambula labira ddala Dr. Kizza Besigye yali ogerera n'abazungu nga babuuza ku by'emmundu nga wali yali eno aligezaako okubeera nga atambuza kamera akwate Dr. Kizza Besigye kati ezimu ku videos ezasobola okubeera nga azituuka ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nasobola okubeera nga azi-assessinga. Kigambibwa okubeera nga waliwo videos nnyingi nnyo ezimu nga Dr. Kizza Besigye ali Kenya nga baplanning kubanga bamukwatira Kenya ndowooza mujjukira bulungi mbwezo mundu zi yali agenda okuleeta oh my god nga osobola nazifuunya bwe batyo n'oziteeka mu nsawo n'otambula nga tebategedde nti no oyina ki oyina emmundu yonna naye ng'emmundu bw'osobola gibikula bwe bati neekuuma ng'eno okitegeera ekintu ekyo. Video eno njaga tugiwa obudde kivula ngambye gwe munankyukakyuka give it all your time si byakwogera njagala osooka owulirize abamanya luzungu sooka owulirize Dr. Kizza Besigye ng'abyogerako tumale tweyongere ongambye eddala yiye oba just bano abasajja bakoze edit kunze it's a real video you can see you. Ndowooza ka video mukalabye oh my god Dr. Kizza Besigye was really committed to this struggle. Simanyi video wabo simanyi nakumanya oba bagenda kumuta kubanga ezo video oh my god zikangamu nyongera okujjukisa batana subscribing wegete ku mukutu gwaffe guno gwa Wonderboy UG olunaku olwaliro omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda kyakoze Honorable bali omu nsi eno video zingina gyogerera nnyo inakuba ngikuplay ongambe bulijjo ni bano ba MPs bamanya okusetinga basetinze Honorable bali omu nsi era simanyi oba mu the next reshuffle ya Uganda oba ministers ba Uganda agenda kulondebwa amulabisiza amukubye mu matatu kitwandiyise J
amugambye General Muhoozi yavaayo n'agamba byeyogera tobimanyi obeera oli musajja kiddemu kati General bali mu nsi mujukire bulungi tino yabadde ku National TV nga tasobola kulaga coward behavior okitegera n'akyogera wamaze okyogera bane bonna ne bamutunula ne bagamba omusajja tatya kwe mabasoma photographic interpretation musobola okubeera nga mutegeera kino kyemindi kubeera nga njogera so kolabe video temugamba nti Wonder Boy oyogera nnyo ta video biki video hiyo soko girabirako. You are not in government, Chris. You are just working with people who are in the government. That's why the other day when you were speaking about Muhoozi, I don't know if you will ever repeat what you said. What Muhoozi was doing was wrong. It was wrong. Have I contradicted myself? Oh, thank you very much. So the point I make is that I reversed my statement since then? Today you don't even know who to speak to. I am not sure that when I speak to Baryomunsi, I am speaking to government. I am not sure that when I speak to Ofono Opondo... He's a cabinet minister in charge of information, of ICT and national guidance. I agree entirely. He's a cabinet minister. It is not your belief that makes me be part of the government. He's not part of those who are wreaking havoc. We know them, we all can pretend here. And therefore, those who can speak to them, please, you have a duty to go and speak to Mr. Museveni and his family and other agents who are wreaking havoc. Because you're all going to be... Who are those agents? I have said you've mentioned President Museveni and his family. Who are the others? And his agents. I want to leave that at that. So you are saying for us we are part of the decent part of government? No, you are not part of decent. You are just a worker. You are a worker at a farm. You don't. And there was a video hamusobodde okubeera nga hamwogera abo n'abasajja nze beddala nabawanikira Honorable Ssemujju Ngande beddala tugenda mu misinga mu parliament ya Uganda bato gye twandiyise had 12th parliament kungu musajja so okubeera nga acyankalanya omutwe obwongo bwa minister oyo tabeera mwangu. Oh my god, okisegera ekintu kibi nga tubitadde ku mabbali olutalo olwabaddewo wali mu office ya Honorable Minister Balamu lwabadde lwamaanyi nnyo Mr. Ken Mukalakasa yasobodde okuvaayo ne baddamu yasobodde okwereeta ng'ayitira mu share price. Minister Balamu yakubidde share price naye kubanga mukwano gwa Mr. Ken nasobola okubeera nga ayogera na Mr. Ken namugamba abasajja bali mu kunoonya bamala kukwata bajja kutwala ebuzira ate saawa zino eno bakwata ng'oli ebisyaga baba bagenda kusiba ki maisha ole omukulu amanyikiddwa nga Mr. Ken basobole kubeera nga bamukwata bulungi nnyo ne bamutwala ewa Minister Balamu. Mr. Balamu yasobodde kubeera nga alaga obuvumu n'agamba ati no agenda kumuteekayoko asuleyo amanye nti ne byakola ebyebisyaga tebyaliyo. Temujja mu inbox yange nga musaba obutambi obwo kubanga bagamba wosharinga obutambi naku zino ku mateeka ga fulumye baba bagenda kusiba emyaka ekitakansi ezitakawansi emyaka 15 ndoza wazitakawansi emyaka 15 kati sawa zino kyemmanyi omuntu alina n'asaba obutambi n'okusooka ne verify nga tino tukolera ku CMI. Tulina okusooka ne tukola ki netukikakasa ngenda kupinga video yino y'omukulu Mr. Ken owa Mukalakasa nga agezeho okubeera nga akunyonyola lwaki yakola ebintu byakola ebyalabika mu katambi mabata akalaba maama nyina mbayangira awo naye temujjanga mujinsaba sokolabe antwala omukisa guno okwetonda kw'obwo obutambi obwafuluma omwalabikira fesi yange nza okuba nga kyatukawo obutambi nga bukola ki wali okola ki mu butamanya era nyiza okuba njogera kyonna ekyagenda maaso ndabika nakikozesa butamanya by that time. Chicho wakola njaga munyonyole mugambo ono director wa CID twamala budde bwe Chicho wakola okubanga nalabikira mu katambi nga nalabikira mu katambi akalimu abantu ababiri ntwala omukisa guno yogera kye wakola ubiwakola tebi kubanga biwakola bisinga byogera gama nakola kino Chicho wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulanga tulina ekikolwa kitulimu ekitakkirizibwa amateeka tegabikiriza ate ne buwangwa bwaffe gwe oli lukyamuzi wedira nte obeera kojjange amateeka byokola tegabikiriza ye mukama wange ate ffe tetwagala mwe kubeerawo nga tubakwata naye lwaki mukola ebyo ebintu. So I don't know, my director now, I think for this man's case you need to charge him and caution him, because I cannot just let him go. They will say I've not done anything.
But we can... Yeah, let him make a statement. After making a statement, we can caution them. We can caution them and he gets bond. Okay. And we investigate further this matter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.